Abayizi ku ssomero lya Kikaaya College School e Bulenga bajaganyiza olw'ebigezo byabwe okukomawo olunaku lw'eggulo nga bayitidde waggulu. Nafunye obubonero 13. Ndi mu kujaguza kusanyuka olw'abaana baffe okukola obulungi ennyo. Muno mulimu n'omuyizi eyakwatirwa ebigezo by'omwaka oguwedde era nga ye yasinze n'obubonero 11. Nebaza Katonda nti nali confident nenzira ku Kikaaya nenziramu n'ensoma era kati nayise bulungi nnyo nabalazeeko nfunye 11. Mbale nsula ku Kikaaya College School twise bulungi tufunye first grades. Omukulu w'essomero lino ategeezezza nti okuyitira waggulu kiraga nti n'ebigezo byabwe omwaka oguwedde babikwatira bwereere bwetyo n'asaba abazadde okubongera abaana. Kikoze bulungi nti abaana abo balowooza nti ku mulundi guli baakoppa ate ku mulundi guno bakoze ne basukkuluma n'olwekyo kyo kiraze nti ekyayogera ku luli nti baali bakoppye tekyaliwo abaana bakozesa mitwe gyabwe. Ate abasibe abayise mu kkomera Luzira basambira waggulu ng'obudde bwabwe obw'okusomera ebitabo mu kabuyonjo tebwabasalidde bwereere. Nsanyufu nnyo era manyi newankubadde n'abalala bonna batafunye first grade ffenna tuwangulidde wamu nafunye obubonero 2. Ku bano kuliko Joram Lusonze eyafunye obubonero 20. Agamba nti engeri amatala g'ekkomera gye gagibwako ku ssaawa 4 ez'ekiro ebitabo abadde nga yeekweka mu kabuyonjo n'abisoma era ng'ayagala kubeera munnamateeka asobole okulwanirira eddembe ly'abasibe. Karoya sobole okutaasa abantu abali mu buzibu nga buno tulimu olw'ensonga nti abamu ekitusinze okusiba wano kwe kuba nti tulina balawyers basobola kututwala mu kutuyamba kugenda mu kkooti mu budde. Akolanga akulira essomero ly'abasibe Luzira Mariam Birakwate agamba nti baatuuza abasibe 38 era ng'alambuludde engeri gye bayiseemu. Banna abayitidde mu ddaala erisooka 9 bayitidde mu lyokubiri 12 bayitidde mu ddaala eryokusatu 13 bayitidde mu ddaala eryokuna. Kirungi nti bonna bagenda kufuna certificates bonna bayise. Ayogedde ne ku musibe Martin Chemonges eyafa nga yakamala okukola ebigezo wabula ng'afunye obubonero 40. Yamala ate ebibuuzo yamala ebibuuzo ku Friday n'afa ku Sunday. Abayizi abalala abayise n'abasomesa bwe bongedde okujja ku kitebe kyaffe okwebaza ababatuusiza ku buwanguzi. Kama tumwebaza kibadde kisaace tekabadde maanyi gaffe twayitidde bulungi waggulu tukubiriza abazadde mwenna gye muli muleete abaana. Amannya gange nze Kizitowadinaani Malende. Nene baza Katonda olwa layiti abaana bange bakoze bulungi sciences nafuna D1 mu kubala D1 chemistry era nkubiriza abazadde okutuwa abaana kubanga tetukola kati kya mutindo. Nafunye points 8. Twakoze bulungi nnyo abaana 175 twafunye ko 17 first grade. Nafunye 9. Nga nafunye 28 aggregates. Yasinze Ensimbo Andrew yafunye aggregates 9. Nga nafunye 18 aggregates. Era nebaza Katonda. Nafunye aggregates 3. Nebaza abazadde bange nasomesa ntekamu amaanyi. Webale nnyo webalire ddala obutanswaza. Nye munana. Grandmother wange Ben Carson. Era njagala kubeera stadium. We are all superstars. We made it! God is great!